Mbasaasira. N'owulira ng'omusajja oba omukazi akyalina ebizibu eyeetaaga okusaasirwa, alabe ekisaawo n'eggeyeena, n'omulira nga yeerangiridde nti kati akulira obulokole. Gwe baakulokola bulokozi kkiriza basigale nga bakyakulokola ng'okolebwamu omulimu, teweepanka nti okulira obulokole. Akulira obulokole buli lwe mufumiitirizaako ntya, kubanga buli gwe beeganya amugamba jangu. Buli gwe beeganye, buli gwe bataagala kwesembereza. Nze mpise mbizibu nendaba abanneegana n'abamu ne bava mu kyaki nga tabitegeera na bitegeera, ne baba bakyakuwayiriza buwayiriza abantu bakwegaana. Omuntu nga tannakakasa bigambo asooka kukwesamba. Mu bizibu buli muntu agenda nga bye boogera tibiriiyo. Oli n'agambika ninde bwe binaggwa nja kujja. Ono yabeera naawe mu mazzi amangi, yabeera naawe mu muyaga nga mungi, yabeera naawe mu muliro nga mungi, era yasuubiza kyonna kyonna ky'onooyitamu tali kwabulira. Yesuubirya abasibe, yesuubirya abaziba emisango. Ffe ffenna tuli bazzi ba misango. Tewali mwana wa muntu ategeera ng'olina sensi nga toyonoona naye tatukoowa.